Ate mu bitundu ebyebukedi gavumenti nayo eyongedde okusaayo enteekateeka ez'okuggya abantu mu bwavu okukola emirimu egy'enjawulo, ensimbi za PDM n'ensimbi endala eziteekeddwa mu bitongole eby'enjawulo. Era abakulembeze nabo bakubiriza abantu baabwe okweyunula ensimbi zino okulabika nti bongera okweggya mu bwavu ate ng'ensimbi bazizzaayo n'abalala baziganyulwemu. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukedi batandise ku nteekateeka ey'okumalawo obwavu mu kitundu kyabwe nga bagamba nti mu budde buno disitulikiti yaabwe y'ey'okusatu okubeera enjavu mu ggwanga erya Uganda nga Kyoli yeekulembera, Karamoja n'eba yakubiri. Andrew Egesa William mukulembeze mu kitundu kino mu ggombolola ye Dabani esangibwa e Busia awadde amagezi abantu abawangalira mu disitulikiti ezinokoddwayo okubeera enjavu okuli ne Bukedi nti basobolera ddala bulungi okwerwanako okweggya mu bwavu singa bakomya ebikolwa eby'obutabanguko mu maka kubanga bino bye bimu ku bisinze okuleeta ekizibu kino. Abazadde Mukama atwadde omukisa tuzadde tulina abaana naye tuleka okusuulirira abaana baffe twogere n'abaana abaana bwe badda mu kiwumulo omuzadde funa ku kadde otule n'abaana bo fuuka mukwano gw'abaana bo oyogereko n'omwana okulekerera abaana mu Bukedi okirabidde ddala nti abaana bafuna embuto nga tebaneetuuka, abaana bavudde mu masomero, abaana batambula nga bwe baagala, abaana bafunye embuto mu budde obutali butuufu, kale nakyo kikontributinga ku bwavu ku regioni yaffe. Agamba nti gavumenti efubye okulaba nga abantu baabwe bakyusa engeri gye bawangaalamu mu neeyisa n'ebikolwa ng'ebaleetera enkulaakulana n'enteekateeka za gavumenti okuyita mu Parish Development Model emyoga n'emirala nga singa abantu bano banyiikirira okukola ebyo balina okukola obwavu bwandigenda. Tova ku kigendererwa bw'oba ofunye ssente zino eza gavumenti manya ngenda ziteeka mu ki n'ekigendererwa kyazo okuzifuna kiki omuntu akikolera ekintu ekyo katakyusiza birowoozo takitadde mu kintu ekyenjawulo omuntu tamusomeddemu ddiiru empya n'akyusa ebirowoozo nedda agiteeke wali ssente ezo zigenda kukola. Njogeddeko n'abantu ssaawa zino bali ku mirimu era abantu ssaawa zino boogera ku linnya lyange bulungi kubanga obulamu bwabwe bukyuse, obulamu bwabwe kati butegeerekeka. Judith Egesa yagamba nti obwavu buleetedde abantu okudda emabega mu by'endowooza ne mu byefuna naddala abakyala abalowooza nti balina kulabirira baami. Kubanga Bukedi Diocese tulina obwavu bungi kubanga abakyala twagala kukola naye kyoba omukyala wakola tetugenda kubeera n'obutabanguko mu kimaka gaffe kubanga omwami akomawo naye ng'oguzeko sukaali oguseko omunyu oguseko enva kati naye n'asanyuka naye bw'oba butakola bivaako omwami nga mubeera nga muyomba buli lunaku mulwana buli lunaku kubanga gw'omukyala toyagala kukola. Kati nze nkubiriza abakyala bonna byagala tukole tuve mu bwavu. Omusajja bw'akula kino bw'asomesa omwana gwe naye gulako ebitabo naye gulako yunifoomu gulako engoye temugenda kubeera n'oluyombo mu maka. Mu bitundu bino abavubuka abasinga tebayagala kukola nga nakino nakyo kivuddeko obwavu ne basaba abavubuka okuva mu bikolwa ebibi benyigire mu kukola. Kyova obubi bweyongedde nnyo kweno ku side y'ebush eno. Babush eri mixed up abantu bangi tulinamu kabira nyingi since tuli ku boda nnyo tumaliza nga obubi bwo bweyongedde tebajjayagala kukola emirimu. Gavumenti yalese programu kati eno ng'eriko PDM obuka bangi balina ekigendera kimu bagamba katufune ssente za PDM tukoleremu bye twagala. Ssente wa LC ey'okutaano e Busia Mugeni Stephen Wasike naye ayogedde ku bwavu obufumbekedde mu kitundu eky'e Bukedi n'ebizibu ebisinga okutawanya abavubuka omuli n'endwadde ya mukenenya. Protect yourself. Those ones who are looking at it as a means of survival, yes, can we get you alternatives? Then for those who are sick and those who have been affected by the diseases, yes, can all those partners who are helping us continue helping us as maybe availing the HIV drugs and any other treatment which helps us to address these social issues. Abakulembeze abalala nabo boogedde ku ngeri gye bayinza okumalawo obwavu mu kitundu kino. Omuzadde buvunaanyizibwa bwo ogamba omwana nti omwana wange okusoma
gwe musingi omukulu. Era tumala okugamba abaana baffe naffe nga abakulembeze era tujje tugamba abaana nti abaana baffe muddawa ki awaka gana agasajja ge mulaba gasebutukulu sebutukuto gana galwala dda. Sunday Charles, Crossroad TV, Omunyo.